the procedures of operation, the criteria of recruitment. Oshitegera. Kati omuntu ngoyo nakugamba mbu government mbi. Tusobola munene kwanga naye alina side ye. Alina reason why I standing under that cool. Nerwa kwanti gwe ebitabe mutemu bimanyi negwe. God people are in vain. Doni. Ngana kunyanyira mu luzungu kuba losingo tegeera. Ne Luganda lwa. Jeno bulutiki ajja tujja kumuddira. The problem is one. Where does the problem lie here? And you focus on what is paining you and you fail to know the cause of the pain. Of course, the cause of the pain, the government the government is aware. Because even the government institution, they don't have the responsibility of you are talking about paying taxes. They pay the taxes. Here, they pay the taxes. Have you ever taken time to know how many Ugandans are we? Have you ever taken time to equate the number of Ugandans in Uganda and the number of Ugandans who pay taxes? We only pay tax both direct and indirect. Both direct and indirect. Listen. We are 45 million people. 45 million people. 45 million people. People who are paying taxes are not more than 3 million. We only pay tax both direct and indirect. You're going to go against the school now. No. Bakulimba. Bogula sweetie. At 2,000 shillings. Ngaliko musolo gwa 13. Ogwo musolo company bayagusasula. Tebalinda gule sweet bagusasule. Whether sweet yayise mutaka, whether ayidde omuliro omusolo company factory bayagusasula. Emirundi gyonna factory jesasula. Gwenga munansi bakuteka ku market ya sweet oyo mugule factory lyokejjeyo sente ziyasasula. Two, I want you to know, have you ever taken time to know the percentage rate of increment of Ugandans in Uganda as per the birth rate? Of course, we will call a sense as what to accountability. Kakati, can you relate Uganda to some other countries as you Burunjinga, Dubai? Could the rapid escalation of people Mosi by birth rate? Can you take time and relate it to the listeners here? Kati atenga waliwe ndalanga watu singa population they are developed than us. Says basinga development zitu singa obunene ekirala ba regulating a birth rate. India ne China towa saba kazi bana simanya buli mukazi omuzalemu abana 10 ebe tebiriyo. Tebiriyo. Omukazi ogu n'omwana ogu bw'oba okoze ensobi nga yonsobi abaana aba singa okola ensobi n'oyingira mu mwana ow'okusatu bakuteekamu infertility. Era abaana abo basasulira emisolo. Lindako tuyina ensi z'Abawarabu ziri bulungi nnyo. Naye genda obuuza Abawarabu abo bannansi bali bameka. Bannansi mu nsi z'Abawarabu tebawera na bukadde 5. Okuva lwe batandikawo ne wayita emyaka 5 era babeera basigadde mu bukadde 5. Ng'olowooza bakikola batya okuregulatinga okuzaala okwo? Kubanga baagala okulabirira abantu baabwe abaliwo tebafa kubazaalibwa. Singa wakisanga ne mu Uganda Museveni yakiteekawo nti ngenda labirira abantu bange mbalabirire tebagenda kujula wabula nnyina okuregulatinga enzaala mwe singa temuliwo mwenna kuba sisuubira nti kumme kuliko first born. Abamu kumme babazaalira mu bwezi mwezi ensi tebenderayo. Nawe bakuzalira gwe totuvuma nawe watuzalira mu bwenzi. Nimbye gwe mwezi olina abaana bameka? Olina abaana bameka? Gwe mukazi wo mumanya naye waliwo omukazi gwe nakulaba naye ng'oyingira kashamoro oyo ali mukazi ne mu muganda wo. Ono mujjeeko agende. Jako malayi. Oyagala mazima. Jako. Betwa twogera bya kitegeevu. Jako. Ati kwayogede ku bwenzi. Jako agende.
obwenzi si kibi obwenzi kigambo nasaawa eno oyinza okuba ogenda mu bwenzi abaana bangi nnyo wano singa marriage ye yali rutu yokka eyozaala singa tebaliiwo nze naalibaddewo kuba nyange yali wampeta singa bwali bwenzi naalibaddewo nyange yali wampeta kitanga ali mbakazi oba ng'ameka kati recently okay just yesterday wabula singa nyange yasanga mu 7 yaregulatinga dda enzaala nti tosukka abaana bataano tosukka abaana omu nga bwe kiri mu America manya mu China nga bwe kiri mu India ng'abawarabu bano ebafuula abantu infertile singa nze saali baddewo kubanga ndi mwana wakuna mu nyange kitegeeza singa baali babala omu oba babiri oba basatu kuba ensi kwe zikoma zibalaba ekinene nnyo zibalaba kwe zikoma nze ndi wakuna nali sijja kubaawo kali Museveni tumwebazeeko n'ekyo ntataddeeko 10 azironga azo osobola okukwana kasitato raping obuzibu bwe buli mu rape once you don't rape ng'okwanyi zaala mu nsi yonna ne bw'oba oyagala buuka ennyonyo geno oleeteyo abeeri ebweru oleete wano buli mwaka wano omusajja osobola ofunisa omukazi olubuto n'ozaala ne tubeera obukadde 3 myaka 5 nga tuli 45 nsi yawa gy'ogenda bisanga ebyo naye n'eddembe erimu lye babawadde nalyo mulirabe bannaye omusajja atuwadde eddembe lino naye mutumusonyiwemu tetulabye ku ntalo ensi nnyingi nnyo ziri mu ntalo olwaleero Palestine n'emmere tekkirizibwa kuyingizaayo ensi kebenga ejagala etya kebenga ebadde mukwano gwayo etya teyingizaayo mmere mu nsi nnamba Congo bali mu America bali mu kuteesa leero simanya Ntaganda ate simanye mu 23 ate luli simanya Rwanda ate luli twawulidde mu Uganda ate gonna tuwulidde mu Burundi ate luli tuwulidde mu Sudan Sudan nayo kikambwe naye Burundi naye Uganda Museveni byakoze ebikyamu ebiri naye tumusiimeko byakoze nti oli akatono naye okafuna okanoonya n'okalaba wane Uganda ogaggawala nga teryakubuuzizza sente ozijjawa wane Uganda ofuuka kyoyagala kyonna nga teryakutta ku mukono mugende mwezi ensi mu America ofune million 10 okole business ng'abadde bakumanyi nti otera kutuula wali ogenda bannyonnyola waje wajje million eze 10 n'ozitwala bagenda zitwala n'okusaba bakusibe ni wane Uganda abaana babeera ne sente omwana akuba biliyoni ye n'alagano lilaga nti agiina n'agula ekizimbe n'agula n'emmoroka nnya n'aziyingiza mu garage teri yayinza mubuuza nti wazijjeewa Museveni mumusiimeko ebirungi bye mu bukadde bwe agende nga mumusiimye bwe mulinyiigira Museveni Uganda eno Katonda jagiteeka mu mbeera ebajjukiza Museveni mpaka emulifu kyonna kyakoze akikoze ne mumusiimeko kuba ebirungi bye bisinga era kyakoze kikoze shobola batwagala agende gwe ne bebagwe tosobola kubeera in the same space for long time obeera oli irritated okitegeera mumusiibuze ebigambo ebirungi kubanga byakoze atuwadde ensi ng'okulaba ku ssasi balivudde mu musirikale naye genda mu mawanga amasazi okuva mu basirikale kya bulijjo mu America bagakuba abantu mu America yensi esinga mu gun violence mu nsi yonna mu America abasirikale batuga abantu mu kamera mu America abantu babba mu kamera kanne Uganda temulowooza mu insecurity zigenda bulamu oli wakolako insecurity mwenoonyeze olabe ng'ofaafaagana naye bwakusinga ssente mu nsi yonna level weeziri mu nsi yonna mulimu level teriyo nsinga mwenkana wano tuwuliriza Ibrahimovic nanyini Chelsea yalwanagana ne mukazi we era shawo mu makooti naye yayita abalamuzi n'abawa million 10 n'abagamba mukkirizisa omukazi muweeyo million za pound 10 naye sigabana naye era kooti yamugamba kwata million 10 bbaawo zaakuwa bw'aba tozikwata ebidirira mmwe munaamanya lwaki Ibrahimovic mugagga nnyo ate mukwano gwa President Putin kati mu nsi yonna teriyo nsinga abantu benkana teriyo nsinga bannansi benkana bakulimba tekiri baayo tolikiraba
Era level zibera bone, era still that one does not stop us from thinking about those who are down. Chetukola. You want me to think about the poor. You think my elevation was made by government? It's your brain waking up. Wezule. Kera kumacha wezule. Omanye nti owai. Bino byendimo binyangira kochi. Bino byendimo binyambachi. Chagulanyiwe mugoberera ina bilioni 7 buli mwaka. Hababaka bayina okumuwa milioni emwemu. Habagabi bobu yambe bayina okumuwa. Ina bichi byonna. Herere parliament emuwa. Ne. Nze nfunirawa. Wezule. Bajajja bangambye ekimusabo. Bangambye rubale. Chitufu. Pastor ngambye atya. Seka ngambye atya. Wezule werwaneko. That's the root of the inception of being aware of. It's not all about government. Wano Teresa mukatono. Teresa mukatono. Nabo kubanga tofa ku bantu boyogera nabo tewezula nga tewefaako. God Father gwoyogerako tomanyo baliwo omuntu ageno mukubira mugambo yo muwala mumanya ali bwati ne bwati. Okubawo bukubi bigambo byoyogerako tolina kyomanyi. You just bagita character assassination. You are assassinating the person. Bana Uganda tewali musamiza akola. Soko lineko Uganda tewali machachi gakora. Onabafere. Gwedoni. Ekintu kyokuba bulungi kiri all about kwezuula. Emmotoka eziri ku kkubo government ye yaziba wabazivuga. Ebizimbe byoyitako gwe nga tonnazimba. Museveni ye yabawa sente za bizimba. Abantu boyitako abalina ama business. Munsi yonna kiri ku record. Munsi yonna ensi ekyasinze okubeeramu abantu abeebeezaawo nga tebali mu mukono gwa gavumenti bagiyita Uganda. Ensi ekyasinze abantu abeebeezaawo nga bakozesa bwongo bwabwe okweyimirizaawo bagiyita Uganda. Bagiyita Uganda. Osage olwaleero bw'olema okutunuulira ebizibu bya famire eno lowooza Museveni y'ensonga lwaki oyavuwadde. Ne gavumenti ejja ogenda gyekwasa. Tuula wansi weezuule. Tuula wansi olabe by'omaliramu obudde bikuyamba. Tinzedde ekikaliisa mbeera ku live nfuna ntya gundi ampa kino gundi nampa kino gundi olunaku bwe mba nfunyeyo emitwalo gange 5 ani agafuna wano sizanyira ku live. Oli wazanyirira ku live yo munoonyo mukwate jeke. Tozikiriza muntu zanyira woliira. Gwolowooza gavumenti weetunda tugeze oli mukazi. Omusajja akugambye gwe kennakukwatako nja kuyiwa omunnyo mu mbugo. Oyo sooka omunoonye bizinesi ayagala gisaanyaawo. Toza simanya gavumenti inze kabata mbera soko otunuliye how you survive. Bino be mulimu bya gavumenti Museveni akuliwala. Museveni ne wali gwa gavumenti ettako ogenda luwawo kufiiringa gavumenti nti yakyuka mu mbeera za bulijjo kuba ne gavumenti esooka kwekolako. Ku mulembe gwa Bobi Wine baganda beemaliriza amayumba agabadde gabatuulamu ne bagaligana abantu. Ku mulembe gwa Bobi Wine abaana bo basomedde bweru w'amawanga. Ku mulembe gwa Bobi Wine oyingira ebyobufuzi basanyenyi bavuge. Ku mulembe gwa Bobi Wine oyingira ebyobufuzi abaana buli omu asooka kwekolako. Kati gwe ayasamira eri watukiyita kwasama kirimu idiom. Mwami Godfather twekadde kutuukako ddi ogwo wagwonoonye. Nanze kanjogereko bannayina katuuka. Mwami Godfather byonna byoyogedde ebimu zibadde ensonga ntuufu. Naye saagala obubye bantu nti okukyusa gavumenti tekirina makulu. Gavumenti sinakyogera. Wano bulinzi sinakyogerako. Okukyusa gavumenti kirungi. Sinnayogera kukyusa gavumenti. Buli mukulembeze ajja kwekkusa. Wabula kyetegeeza okukyusa gavumenti nkugambye weezuule omanye obusobozi bwe buli. Bwe bubanga obuli mu kukyusa gavumenti zindawo katono Richard Kakesi. Bwe bubanga obusobozi bwe weezuula buli mu kukyusa gavumenti nga gwe woosinga okuba. That's why you are best. Era ng'okakasa okubeerako obulungi bwe weezuula olina kukyusa gavumenti. Bulaaza tandika na leero
Gavumenti yonna empya bwebejja mu buyinza ejja n'akafansonyi tesooka kuwonoona nti emyaka 5 esooka kusiga kifaananyi kirungi mu bantu ebirime enguudo zikolebwa eddagala amalwaliro gabeeramu amalagala weeyonoonekera mu myaka 10 eyo eba egenda ne bwe baba nga baze bagenda kubeera babbi buli omu akose famire ye bwe baba nga babbi baze mu buli region eggwanga libeera litya bwe lwaki agala obubbi bubeere ku sayidi emu okumala emyaka n'emyaka kale katugambe buli ajagala twagala bubbi kubeera ku sayidi emu tugambye obusule otajja nekigambo buli ajja asooka kwekolako kati abeekolako kababeere mu buli region ez'enjawulo zonna zeekoleko tulabe mu West Nile waveeyo omukulembeze after 10 years mu Central waveemu omukulembeze after 10 years mu East kale bonna bonna kabasooke beekoleko togamba kweyagala bakulowooze mu West bakunoonyeeyo mu West Nile bakuleeta ofuge bannange ensi si yakulekera teri agenda kukulekera ensi yakipiganaaje kubali wattaka wenyigewo ensi bweto bweri teri yagenda kukulekera mbw'oba tosobola kuba oli busu ng'omanya biganye kati ate bwo obuyinza bw'otugamba okubeeramu bwo obuyinza bw'oli mu kukakasa abantu mbuno babeeremu naze niyogera Godfather ekizibu Godfather amazima gakuluma toyagala njogere kuba nakugambya amazima amazima gewayogedde otekula ntalo zotajja sobola tikutekula ntalo bino ebintu tebyabaddemu kute naawe wano watuvumye otakula ntalo zotajja kusobola watuvumye efunyedde waneeno kati omwana bw'olaba omwana atambuza olugalo ng'agenda kukwata mu ttaala ng'omuntu omukulu osembezaayo ettaala bw'olaba omwana agenda kusigirira amazzi ng'omuntu omukulu ojjawo amazzi kali nze kyenkoze naye ng'omwana omuto gwe oba tokiraba era oyongera kugoberera sigiri eyo kali lwassiribaawo nze ategeera n'osangawo musiru munno emufaanagana agenda gamba muleke ayige bebaana boosanga abasigiriza ababuutikira bonna nga bajja okitegeera kyentegeeza kanjogereko wano nze njagala kwebaza nnyo President Museveni naye ate mu kusooka nze nganze nawagirako Kyagulanyi nga sinamanya ensi eyeeta Uganda we tuli wenamala nengenda ku Rwanda nengenda nsanga teri mutembeeyi yadde gwe bakkiriza kukola own business nga talina license nentambula nengenda mu UAE nga teri butembeeyi nga bwonna kukolera ku license nengamba Museveni akoze nnyo mu Uganda kyoyogedde nkutegedde bw'otambulako ennyo otandika okwagala Uganda ensi ezisinga obungi okweyiiya tekuliiyo you survive by fate tekuliiyo kati abaana abasinga bakuba kerere tebanatambula ate tebaagala kukola naye mu Uganda tulina emirembe oyo masobola okwenunula ate n'ebimu Museveni agezezzaako kati tulaba bana abantu ba Nuupu abasinga bwe kasi oyingira aleetamu tribalism n'okuvuma naye nga ne gwavuma tanamutegeera ate ne bumubuuza ensonga lwaki avuma oba lwaki aleetamu tribalism nga tasobola kuwa nsonga yawe etegeerekeka nze kali kankubulire nze natula wansi ne ngamba njagala kuba bulungi ngoyo okubeera mu mbeera embi kuba nange nagirimukko ne ngamba nkoze ntya ne ngamba nyina okwezuula ekigambo kwezuula nkiwulira nnyo kitegeeza ki ne ngamba ngenda kwezuula naye neezudde ntya 1 natandika okutunuulira ebinkuumira emabega ekyali kisooka kuwakanya buwangwa ne ngamba naye omuntu obeerawo otya ebintu by'otamanyi by'otalaba ebikuyingira mu bwongo ne obiroota ne bibeera nga bikugira ne mbirowoozo nga ne buli akuyinako akakwata ennyo akugamba kola bw'oti naye atakuyinako kakwate ate yakunyumiza simanya ddiini simanya biki togatta akiŋŋambye kiri yaani essenga senga ono antegeera kyenkanawa ne ŋŋamba nedda
nina okuvaamu obulamu bw'okuwakana living life of denials kangezeeko ndabe bino gyebiri nempitawo speed nemmanya nti bano abakulu nabo batubuulira eddiini mwe balya batubuulira ddiini kubanga mwe balya kaakati yayagala akumanipulating ku mutwe gwo kubanga eri bizinesi ye neŋŋamba awumbuuseewo I became spiritual ekyo kimu neŋŋamba ekirala mbadde nti obulungi gavumenti eno ddala okubeera obulungi erina kumala kugenda gana amakalina genda bannannyinigo bakola mu gavumenti zino bizinesi zeneegomba gana amamotoka agampitako bannyinigo bakola mu gavumenti naye nga bw'oyogera n'abasajja abo balinamu kasente bwe mutandika ebyobufuzi abagamba amujje wano ebyobufuzi nono gaawe abo toddamubakkiriza kuyingira wano nga tebaagala bya bufuzi nentegeera nti kitegeeza ki ti omuntu yenna anamakinga his way out nga bw'alinda okugjako gavumenti abagisobola bagijjeko asirika nadda ebbali n'atandika okunoonya abasiru n'abaako kyagunjaawo nti kati mpiseewo ntya tyakanjiyeeyo kino enjiye bwenti ne bwenti n'asirikira eyo bagenda okuddamu okumulaba ng'ali wala naye buli lwowa politics obudde bonokumala omukisa nenkuddamuko ku byoyogeddeko tokuba byange kubanga eyo ndowooza yange kati bodda mu ndowooza nogitegereramu bookola nsobi sigenda kutegerera mu ndowoozayo kati ekyobuuza kiri nti mbalamusiza mwenna mwebale kuteesa abawuliriza mwebale kuwuliriza Dash webale ku organizinga platform eno kyamukisa mubi tutuyinza okuba nga tuli ku platform ng'eno abantu bangi abawuliriza beetaaga okuyiga n'obabuulira amazima ekisooka ndabye omwami ayogedde yagenda e Rwanda n'alaba nga teri batembeyi era n'omwebaza okutambulako batisooka weebuuze Rwanda erimu category ki is it in developed countries is it in middle income class or in poor countries is a failed country two kimpulikiddemu ng'omuntu ayogera nti abasinga obungi abantu oba tebawadde kifaananyi kumanya lwaki tubeera ne gavumenti lwaki tulonda abakulembeze n'okubasasula ne tubasasula ekyabantu kyewayogeddeko mu Uganda erina abantu bangi singa bagikontrolinga oba oliawo Museveni yandibadde asobola obbalabirira I think oba tokoze analysis emala Uganda erina miliyoni 5 miliyoni 5 bwe tuteeka Uganda mu nsi ziri overpopulated ekwata kifo kyakumeka abantu berina ku buli square mile emu kuliko abantu 400 on every square mile. Rwanda kasi katono ku buli square mile kuliko abantu 1,300 kiba kitigeza Uganda tenda bakubeera n'abantu bagikanga. 2 kiwandibadde otunuulira betulonda gavumenti tuzironda kola ki. 3 ensi ezikulaakulanye abakulembeze baazo bakola ki abaffe kye batakola. 4 kiki ekiri mu kukyusa obukulembeze ffenna kye twandibadde twenyumirizaamu. 5 ensi ezikyusa obukulembeze waabwe nabo abantu bafanga ewaffe. Ebyo ebintu bye twagala okwadressinga. Kuba okufagenda mu buyinza nga President Museveni bwe yagenda kufa. Yes, abantu battibwa nga bwe tulabe ewaffe bwe battibwa nga tuli mu kalulu. Kuti wakikoyogerako polisi n'amajje okukwata abantu ne babakuba amasasi ne babatta olw'okuba bawagira omuntu gavumenti gwetayagala. Is that the process gye twandyagadde bwe tutyo bwe tunaatambuza eggwanga nga tugenda mu maaso? So ebyo bintu bye tulina okwebuuza. Bwe tumala obyebuuza ne twebuuza okukyusa obukulembeze kirungi oba kibi. Ekyokusatu, Uganda ani nannyiniyo. Mu njogera yo oba mu njogera y'abamu mwagala tulowoozesa nti President Museveni ne famire ye bayamba buyambi bannayuganda okutufuga. Nedda tebatuyamba buyambi. Ekiteesaawo gavumenti kwe kugamba nti nedda okusobola okuta ekintu kiri kyobadde oyogera mbu omuntu olina kwefaako omenye eyo gye baali bayitanga jungle rule oba jungle law nti ow'amaanyi yalya. Bwe twakiraba nti n'omunafu yeetaaga okulya oba okuyambibwa ne tuteekawo gavumenti abantu ne batuula that is 1648 gye bayita Rastafarian Conference neteekawo kye bayita nation state ne zitandika okubeerawo mpola mpola.
bwe tuba tulonda gavumenti tulonda abakulembeze ne tubateeka mu buyinza bwe tubateeka mu buyinza ne tubasasula ne tusolooza oyogedde ku ky'omusolo omwana we abadde akugamba ekintu kyendowooza nti kiri genuine tulina kye bayita VAT omusuubuzi buli lwajja ebyamaguzi ebweru olubituusa ku byala ewali ng'emugamba ogenda kusasula VAT 18%. Omusuubuzi kyakola 18% eyo ng'agiteeka ku value ya product gy'aleese mbadde ngenda gitunda mmeka mbadde ngenda gitunda omutwalo gumu bwe nyongerako 18% kweyongeramu sente mmeka 108 kati nina gitunda omutwalo gumu 108 bwe nteekako amagoba gange zirina kubeera mmeka gw'omuntu owa bulijjo asembayo wansi gw'ogenda okusasula VAT oyo omusuubuzi kye bamuggyako ekirala ogwo omusolo sijja gugendamu naye mbadde njagala clarifying omwana kyayogedde wali kyova olaba nti ne Trump bwe yagenda mu buyinza ng'alowooza bw'ateeka tariffs ku China nti China gy'abaanyigiriza yagenda okulaba nga bimutabukidde kubanga abantu ab'Amerika be baba bagenda okusasula omusolo ogwo n'olwekyo ekisinga obukulu kimu nti Museveni bwe yajja mu buyinza yajja ng'alwanyisiza abafuzi ababi nga bwe yatugamba by the way bye tutuuse ku ssaawa kano mu kaseera kano kubanga tetukyakkiriza kuba President Museveni atugamba ekyamutwala mu nsiko kwali kubba bululu tekuliiwo ekyamutwala mu nsiko baali batta abantu njagala kwebuuza President Museveni okugenda mu nsiko okulonda kwali kwakwagwa after 56 days yagenda nga mukaaga okulonda kwali kubaddewo December nga 10 zinnaku nga 5 mukaaga ezaali zakayita bantu bameka baali bakafa nga battiddwa gavumenti y'Obote you can't justify it but ebibonaka tubikkirize yagenda mu nsiko n'avaayo nadda akoze byakola lwaki bwe tutuuka mu kulonda abantu nga bagenda okulonda battibwa kubanga bawagira omuntu gavumenti gwe tayagala 2 lwaki abawagizi ba opposition ate gwe gye wateekawo eri mu constitution mubakwata ne mubasiba 3 eggwanga ligenda kukulaakulana litya nga buli kaseera tubeera ku bunkenke bwakuba nti tugenda kuttibwa njagala tumanye ekintu kimu ensi ezikulaakulana mwina kimuulira kye bayita the Asian Tigers. There are 4 countries mu Asia developing mu kaseera akatono ennyo nga zikozesa speed ey'amaanyi omuli Singapore omuli Malaysia omuli Taiwan n'endala ensi ezo zaafuna obwetwaze mu kaseera ke kamu ne Africa most of African countries lwaki zo zikulaakulanye China nayo yafugibwa Bangereza ngaffe bwe batuvuga India yafugibwa Bangereza nga Africa bwe basivuga lwaki olowooza nti ffe tukyali mabega nnyo lwa nsonga tulina abakulembeze abafaanana President Museveni tulina abakulembeze abatayagala nsi zaabwe abalowooza nti oba abagwira be bagenda okulaakulanya ensi zaabwe kabadde tulina bwe tutudde nga tuteesa ne tugamba lwaki tubuleminga ba colonialist buli kaseera okuva lwe twafuna obwetwaze kubanga abakulembeze abatufuze okuva lwe twafuna obwetwaze betwandibadde tuvunaana be batuliddemu olukwe tekyetaagisa Uganda kuba nti ekulira ku sipiidi y'amaanyi nekiteetaagisa okuba nga tuli contented nti wakiri wetulaga tulabawo Uganda bukyanga Museveni ajja mu buyinza Tanzania yakakyusa abakulembeze bameka Kenya yakasuusa abakulembeze bameka tuyinza okulowooza nti tuli bulungi nnyo kuba ogenda ku street n'otunda ebintu is that good sente meka zofuna kuba tulina economy etali organized kati gwe kyoyita okubeera obulungi gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo kwe kupulaningira abantu abagitadde mu buyinza omuli okuliyetinga emirimu okumanya abaana bye basoma binaatuyamba bye bijja mu maaso kiki ekitwala eggwanga lino mu maaso ebyo bye balina okukola so si kuleka kubeera ku nguudo ng'oyenjeera abaana batunda ebintu ebyo ku luguudo balina zi degree naye tebalina mirimu abavuga si taxi balina zi degree naye tebalina mirimu kati gwe mu bwongo obwo tokimanyi nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okupulaningira emirimu emeka gyegenda okuliyetinga mu bbanga ly'emyaka 5 gye baba bagironze obwo buvunaanyizibwa bwa gavumenti era pulezidenti yenna agenda okampeininga agamba ngenda kukuliyetinga emirimu takubuulira agenda gikuliyetinga etya tulowooza baba bagezi okutusingako n'olwekyo nze ndowooza Godfather n'oyogera era pulezidenti yenna agenda olw'ensonga ekitulondesa gavumenti kwe kulaba nti atuteerawo manifesto nti ngenda bakolera kino ffe ne tukakibwa emisolo bwe ndeeta ebintu byange nga sisasudde musolo babikwata ne babyokya bwe nzija emmotoka nenzija how much we pay percentage in terms of bw'osibula emmotoka ogijja e Japan
bw'ogituuse Kampala omusolo gw'osasula guli 60% of the value gy'oba ogiguze naye n'osigala nga gavumenti ogiwadde ssente ate neremererwa okukola by'oyagala ate bwemala okukola kubanga eremereddwa okukola by'oyagala neekuteerawo akatego nti oli waddemba okulonda omuntu wenna gw'oyagala n'ogiraga nti nze njagala gundi ne bajja ne bakukwata ne bakuteeka mu safe house ne bakutulugunya ne bakutokyalinga oyagala gavumenti ekole by'oyagala is that bwana mukulu Yohana Matayo oyagala gavumenti ekole by'oyagala kubanga kyenjirondera era olugiteeka mu buyinza ebe tugambe nti bino bye tugenda okukola omwana wo n'omukazi ewaka b'oliisa n'obanywesa bakola by'oyagala kakati bw'oleeta emboozi z'omwana n'omukyalo awo tuba tujje ku mboozi za kumalwa ndi ku national issues twogera in terms of a government begins from a family. Yes, it begins from the family, but that is a micro level. I'm now talking on a macro level. But tuba twogera ku macro level sigenda ku planning kyekimunga bwe planningira ku individual level, ku micro level. So but tuba twogera ku government etekawo manifesto nti gino gye ngenda okutambulirako bweba tegituukiriza ffe ng'abatuuze fe tulina omukisa okugamba nti emyaka gy'etaano giweddeko mu bulungi omuntu omulala gwe twagala kati gavumenti ejjayo mundu nze ndowooza bwe tuba twagala mpaayo ensi ekulaakulanye ng'abantu baayo babatulugunya nga bwe tuli e Uganda jimpeyo buli gavumenti lwemala amaanyi mangi nga resources ziteeka kwe musajja gwe bale manyi njogera n'omuntu alina amagezi okutulugunya kwa Uganda watuuse n'okurankinga ennyonnyonnyo otuuke n'okuteeka ku mawanga mbu kutulugunya wagenze Rwanda solobera mpayo kati ensi Rwanda ogibalira mu nsi zikulaakulanye nkugambye ensi zikulaakulanye be mindful bwe mba njogera ku nsi zikulaakulanye Rwanda gijjeemu nedda Rwanda ne Uganda kakubuuze mwana muto Rwanda tosobola kwogera bakutulugunya nga bw'oyogera kati bwe tuba twogera n'oleeta Rwanda kubanga gy'omanyi sirika let us talk abantu batulugunya katono naye ng'etulugunya bali banguzi Museveni anita nga akozesa 20 million olunaku teryamukwatako Godfather bwe mbanja sagala onyumirwe kugamba nti oyagala ku challenginga don't challenge because you want to challenge evidence kankubuuzeemu katono olinayo ensi gy'omanya abantu nga bakeera kuwoggana nga bwe tuwoggana wano gavumenti mbi olololere n'enkya neruli neruli because gavumenti kye yatuteekako gavumenti yatuteekako ekyo kubanga teyakuriyetinga mirimu ekintu kyeggamba kyangu nnyo nkubuuzizza olinayo ensi gy'omanyi nga bakeera kuwoggana nga bwe tuwoggana wano enkya neggulo nga bakeera kwasamira gavumenti ne boogera ku mukulembeze mutabani w'ebiki n'enkya ne bakeera neruli ng'oli ali safe era ali sure mwogerako nengenda ne ku dduuka n'engula ebyokulya because tetulina mirimu edi mutwe bakoteekako vidiyo abantu ku bantu 30 be bakwata abantu 18 tebalabikanga John Bosco Kibalama yaza musango ki bebakwata mu 2 simanya njogera na political fellow here tuyinza okubanga obera oyogera na academician nakuwadde figures nakutandikidde ku figures nenkugamba mpa population ya Uganda gy'owozaako mbu Museveni yandibadde agicontrolling eri too much nti population ya Uganda nyingi nenkugamba njagala ombuulire population density Uganda ekwata kya kifo kya kumeka tokimanyi kati gwowoza nti abantu bangi milioni 45 ezo nyingi population gyekoma okubeera obulungi bw'ogikozesa obulungi obeera ne labor force Uganda's population is one of the youngest wasoma ki ani toyinza kumbuuza kye nasoma nga nebyenjogera byokka tubitegeera njagala owulirize mu byenjogera mwobojja oba nasoma oba oyo omusajja nsooke munyonyole ku kintu ky'emirimu wasoma ki mukulu kyakabirira ffenna abasinga twasoma ate bw'oba osoma n'obuba osomesa mwana wo tomusomesa kunoonya mulimu musomesa okuteekako omulimu
So olindeko njala mutwala empola mukulu Kimbo wasoma ki Akole bwe tuti ndo yagambe bwo bosomesa omwana auto musomesa kumonya mu musomesa ateko mukulu Kimbo wa bosetinga curriculum oba government je walonda kati njagala tukole bwe tuti katika ambasomesa tuina ministry ya finance planning and economic development ministry ya finance yetekera gwanga come on board netubera ne ministry ya education nkubuze ekibuzo Kimbowa tuwuliziganye tufune discussion entuufu omusajja akubuuzizza wasoma ki ddamu nti nasoma bya bulimi bya bulambuzi bya bulunzi tugende ku kidda Kimbo omuzinalo gukomyewo bakukuddiza soko tunnyonnyole mu wasoma nyina ensonga lwaki nkubuuza nasoma mateeka wasoma lo Mbulirayo abantu 5 mu miliyoni 45 eze Uganda nga ku mateeka ge basoma government ye yabawa famu me bakolera. Okay. Kakati ngenda kugamba ekintu bwekiti. Government eteekawo embeera kye bayita conducive environment abantu mwe bakolera. Neyamba private and public sectors to develop abantu ne bafuna emirimu. Bwenkera ku makya nengenda kusomera okusoma mbanchi manyi nti government ya settinga curriculum jendi mu kusomeramu ekimanyi nti mu future abantu bano betu traininga bajja kuba bayina emirimu ensonga lwaki abaana ba Uganda abasomye tebalina mirimu nga bali ku street nti government tepulaninga asoma amateeka asoma asubirayo mulimu mu government abalamuzi bonna abakolera gavumenti basoma mateeka abalamuzi abakolera gavumenti basoma mateeka teri kitongole kya gavumenti kitalinamu balooya teri kiriyo kitalinamu legal department teriyo kitongole kya gavumenti kitalina legal department DPP ne ofisi ye erina ekozesa balooya baana babayinako nga basoma balooya okuviira ddala ku chief magistrate 1 babeera basoma law abo bonna bakozi ba government get it me we read government bwetekawo emirimu tewali corporate company there is no corporate company etandikawo nga terina legal department teriyo okiwulidde mukadde wange bonna abo boyogedde tebakuwa ate weda wenjagala bonna tebakuwa abo wateekayo application zonna ne bazigoba tukole batuti Godfather nze nyinza okuba nga siri mu category let me tell you one thing nyinza okuba nga siri mu category yetaka kubeera katika ekyokulabirako oyogedde ku balamuzi oyogedde ku ba DPP oyogedde ku legal department oba legal desks eziri mu office za government office ezo zonna nkalu temuli bakolamu oba bonna baganda ba Museveni anti kati gwe mu butamanyabo kyosobola kumanya nti government bwebe planninga erina miliyoni 40 ez'abantu ku miliyoni 40 tulinako workforce ziri miliyoni 22 okusinzira ku 2024 census 2024-22 million ziri workforce that is from 14 okusinzira ku labor force ya Uganda up to 60 miliyoni 22 that is from 14 years okuva ku 14 years up to 64 a definition ya labor force ya Uganda government bwebe planning 14 years mpaka ku 64 abali wansi wa 14 bali bameka abali wansi wa 14 iri bali miliyoni 23 ogambe tuli miliyoni mmeka abakola workforce eri miliyoni 22 abali wansi wa 14 bali miliyoni 23 yes workforce etandikira ku 14 mpaka abali wansi wa 14 n'abali waggulu wa 64 bali miliyoni 23 kakati ekitegeeza bonna abeetaaga okukola bali mu kukola olaba weekubajje bonna abeetaaga okukola bali mu kukola kubanga ogambye abali wakati wa 14 to 65 bali katukole bwetuti ndwala mpola bali 22 osegera abali wansi wa 14 tebakkirizibwa kukola
n'abali above 65 babeera batandise okuwummula mirimu gya gavumenti. Abali mu kukola bali 20 million. That means Uganda ina unemployment rate ya 2 million. Siwe kiri? Sigambye nti abali mu kukola gye bayita labor force nti bano be bali employable. Gye bayita labor force. Abali employed bali bameka out of 20 million. Bwe tutandika okulowooza nti bwe tuba tubala abantu abali employable tetutegeeza nti abo abali mu kukola. Ekyo kiri different. Being employable and being employed, those are two different things. Abakola bali bameka? Abakola katugende ku census ya 2024 housing and population census kanji kubikulire wano. Ombulya n'omukutu gw'ogijjeeko. National Bureau of Statistics, Uganda National Bureau of Statistics, genda kw'ogisanga. Abantu abali mu kukola ziri milioni 5. Really, wano beekuba n'endobo. Let me show you. Ku page yemu bakola bwe bati. Bagamba nti abantu abali mu employment bagamba abantu abali unemployed. Nga tebali mu somero naye nga bali employable, nga tebali mu somero nga tebalina mulimu ziri milioni 5. Ne bagamba abantu abali employable naye nga bali either mu somero oba nga balina course endala yonna gye baliko nga balina training tebali ziri milioni 4, ze milioni 9, naye nga tebalina mulimu nga nabo tebakola naye nga bali employable ziri milioni 4. So kiba kitegeeza unemployment eringa milioni 9. Naye ate bwe badda wansi ne bateekawo nti abali absolutely unemployment ziri milioni 5. Ne bati okuteekawo total milioni y'abantu 9 abatakola ki? Abatakola mu Uganda. Nolwekyo buvunaanyizibwa bwa gavumenti kye kigiteesaawo ebitongole kambuzeemu okubala abantu. Bamusangawo okumubala. Omuntu atakola bamusangawo omubala? Kati kankubuuze gwe simanyi myaka gyo naye baba bakola census omanyi process gye bakola omanyi engeri gye bakola mu census. What tools oba instruments ze bakozesa nga bakola census ozimanyi? Simanyi. Kati bwe batuzimanyi kati ebibuuzo by'ombuuzo ogenda kufuna otya answer. Kati katukole bwetu. Bwe baba bakola census bacollectinga data. By the way, employment government beziba zikola planning okukwezisinzira zimanya tulina abantu bameka abali unemployed, tulina bameka abali employed, abali employed bali mu industry ki abaana abayivu abalina degree tulina bameka kwe basinzira okupulaninga. Era kye twandibadde tubasasulira nga tubatadde mu government bali bakola census bezikola bakubala bambala bayina document yonna gye bakutoka kasabyo yogera nti bituufu oba bifu. Kakati eyo ndowooza y'abantu abatali bayivu. Mukulu, listen to me. Bwe baba bakola statistics, wasoma kye bayita statistics. Sooka okiddemu. Bwe baba bakola statistics, omanyi kye bayita margin of error. Ogimanyi? Bakubuuza wasoma nti ye. Oyina degree ye. Okola nti nedda. Discussion yetu. Nandibadde neetaaga okudiscussinga n'omuntu ng'ategeera. Waliwo document gye bakutuma okukakasa bye bakubuuzizza. Kati gwe kyoyagala otugamba nti ministry eya statistics department statistics bureau ekola census basiru nnyo okulowooza nti bwe tuba tugenda okubala abantu ebibuuzo bye tubabuuza mulimu abana atulimboloza ekyo tebakimanyi. Abantu abasoma bakimanyi collectinga mulimu kye bayita margin of error. Margin of error manyi bwe bagicalculatinga. Soka owulirize. Ogenze nnyo mu bintu n'omutwe gwo bye gutasobola. Oyo tumuyita statistics. Ekibalo. Ogenze nnyo mu kibalo. Bwe twakutadde mu kibalo kya muzeeyi National Bureau of Statistics they are professionals. Nze wano wendi neetaaga abakozi bana. Wano wendi. Maze ndowooza wiiki nga 2 nga mbanoonya. Sina 2 zokka. Ndabika mpeza omwezi. Nga neetaaga abakozi bana. Omukozi gwempa ssente entono nnyo ezimwonoonekerako. Omwezi gibe 60,000. Ompulira? Naye abakozi bonna bensinga olaba. Ekibalemesa mpisa okuveeka.
kakati Government si eyampa emirimu egyo abantu boyagala basoma ki oyagala ba qualification ki okisegeera naye empisa embi omuli obu Godfather omuli obulimba omuli obutaba bwesimbu Uganda erina abantu bameka abali mu nsi ebweru naddala mu Middle East nga bagendayo kuba byeyo ng'abaana abo abamu balina n'ezidiguli ez'enjawulo olowooza erina abantu bameka gwowoza olina emirimu abaana batoola ne ssente ne basasula miliyoni za ssente. What do you mean by having a degree? Okugenda ebweru. You think when you own a degree you get another sense? Boy, when you own a degree you get another sense? Olina abaana musajja. Mukulu nziramu. Olina abaana. Yes. When you own a degree you get another sense. Degree tebali reasoning nga kimu y'ensonga lwaki owulira am not reasoning at the same level with you. Ate kati kankubuulire kino kiyige kimbowa unemployment esinga mbasoma kizibu nnyo okusanga abataasoma nga bali unemployed. Ekyo gando kinoonyerezeko abasoma they are employed in different industries n'abataasoma bakolera mu industries za njawulo. Era gavumenti byeteekateeka emirimu tukole bwe tuti wali otambuddeko mu nsi ki mbulire ensi gye wali otambuddeko nkuwe police zaayo ate okutambula ensi kigirewa. We are in Uganda si kutambula nsi. Okay, kale kati kankuwe ekyokulabirako ekye Tanzania. Tanzania yemu ku nsi eyasoose okugenda mu middle income wane waffe mu gundi twali tulowooza Uganda ejja gisooka naye olowooza lwaki Tanzania ye yasoose? Middle income ate nze nga ba middle income. Yes. Kati nze kitange yazaala abaana babiri Tanzania naye baavaayo nga buli kimu kibalemye bali wano obulamu babufunidde wano. Abasomesa bangi nnyo bagenze Tanzania okusomesa babawa ssente nnyingi naye nga teziyamba ne badda wano. Tulireetinga nnyo Uganda tugijjako ebyemwerimba mbu ntambuddeko. Kati tulireetinga ku Uganda GDP ya Uganda per capita eri ki? Bw'oba olowooza egenze nnyo mu maaso. GDP Uganda eri ki? Gwe omanyi kikutawaanya kanzira ne mu video kubanga waliwo ekikutawaanya kati ate maze n'ekitegeera. Ekikutawaanya osoma nnyo ebikwate. GDP etegeeza ki mu Luganda? Sooka kinnyonnyola abantu. Ngambye GDP per capita. Anti GDP per capita income kitegeeza ki mu Luganda? Kitegeeza esente z'eggwanga buli muntu esente ziri mu ggwanga bw'ozigabanyaamu buli muntu mu Uganda afuna sente mmeka okubatandika okusinziira okubalira obugagga bw'abantu mu nsi. Kitegeeza GDP per capita kitegeeza ngamba GDP kitegeeza sente omuntu munnayo GDP per capita kyobuuza kitegeeza abantu b'e Uganda bw'oba batambuddemu sente mmeka ezitabula mu nsawo ya muntu. Neda sebo kati that's not academic economics. The council said yange malirizo mwembi mulimba. You cannot compare economies of two countries that you your economy of Tanzania tajibaje comparing with Uganda. These are two different economies with different population. Byonyumyo bijewa. How do you compare the GDP of Uganda with Tanzania? Yasomanye ebitabo alabika awannyo Google obudde n'abaako ebintu byateeka mu mutwe. No, bwe tuba tutunulira ensi ekulaakulana tugitunuulira kuki? Ngenda kuwa ekyokulabirako. Gw'olowooza mu Amerika teriyo bantu basula ku nguudo. N'Amerika si yensi esinga obugagga mu nsi. Neza street ya Amerika teziraga. Tibali abasula ku nguudo. Ne bwe tuba tubala obugagga bwayo tububalira kuki? Tububalira ku GDP yayo ne GDP per capita. Sibo kiri? Okujjako ebirala bye tuyinza okutunulira nti what is the gap between the rich and the poor? Ezo nazo concept ndala. Naye katika tugenda mu Uganda njagala bategeeza banange kino kanti otadde nnyo mu bintu ebikwate eby'abazungu simanya abantu twava mu kima simanya by'olimu tuteekamu simanya GDP per capita
ebintu byatunyonnyola kujjako nawe ng'oli mu ssiru sonyiwa gaisolo olulimi ebintu byatunyonnyola omuntu weekabula soke simanya GDP biki bimuyamba ki kyovola muntu weekabula soke bitegerekeko omuntu ebyo ebintu byetaaga ffe ababitegeera naye tumanyi weya kubiteeka si buli wamu ebiseera ebisinga GDP omuntu weekabula soke omuntu weekabula soke kyalina okukola kwe kulonda omuntu omuyivu ategeera biki ebiyamba engeri gye basobola okukozesaamu resources gwe wayiga toyina mulimu gwe wayiga obuyivu n'obuyigirizo kimanyi nti byanjawulo kakati gwe ezo concept z'oleeta z'abantu abatamanyi nti omuntu atuula ku desiki President Museveni lwaki tumulonda akulembera eggwanga lwaki akola manifesto lwaki alonda baminisita yeeteekawo baminisita abalonda bamuyambeko okutuuka gy'atatuuka ate n'abamu abawe ku national cake balyeko ate n'abamu mu nsi yonna buli lwofuna obwami benonda Minister of Housing and Urban Development kiba kitegeeza nonzo omuntu gwagenda okunyamba nti ebibuga tugenda bikulaakulanya tutya bwe nonda Minister wa Agriculture kiba kitegeeza kyovola bakati bwe ndowooza yo gy'olina ye y'abannayuganda abalowooza nti omuminisita baba bamulonze kulya bwe bakulonda kuba minisita wandibadde omuntu agenda okukulaakulanya minisitule gye bakuwadde nangeri kijogenda okitwala mu maaso walaguzeewo ku mmotoka kwe mmotoka gyenvuga togenda kuva mu nsi ng'ogivuze nkubuuliza amazima walaguzeewo ku poloti ani igwe kati ebyo byonna tubiveeko ezo topic z'olimu za kisimu let us discuss issues oyina gye baakusaba diguri ogula poloti n'emmotoka oyina gye baakubuuza kusoma kyenkanawo okuguza Let me tell you, njagala abawuliriza bali wansi eyo muweerera abaana bammwe. Muyamba mu kibiina. Abawuliriza muweerera abaana bammwe tebajja kufuna mirimu nga tebasomye. Countries ezikulaakulanye China abaana baayo basomye. China yesinga okukompitinga kati mu technology ne India. Lwaki is China Uganda okusoma ebyaddala tekudetermininga muntu bwagenda kubeera cause me personal amadigiri holder wakwata batasomye kubanga temwasoma twasoma nedigiri tuzikwata tetwagala nakumanya kubanga tosobola kuna abantu basoma simanya business administration who's business are you going to administer nga kitawo atunda nyanya Dr. Chimbo. Kati Mr. Gundi, ndi mukwajuinga na muntu mukyamu, but the most important thing wansi n'abatuuliriza eri abantu abategeera okusingako. Njagala weeteekemu ekintu kino. Bw'oba olina omwana genda omuweerera muteeringi godfather. Sagala olowooze mbu olw'okuba gwe tewasoma olaba nga ali obulungi n'omwana wo gw'otyo bajja kuba. Ensi tegenda kubeera bweti. Kijja kunze so owulirize. Munsi omuntu ataasoma n'omuntu ayasoma balina ekibagatta eki timwenna amagezi mugafaanaganya ate olina wootuuka nga totegeera wasoma nlo tukutwale mu electro engineering otegeerayo kale tukutwale mulago otaasa omusawo otaasa abalwadde wasoma nlo but you were stupid about medical wasoma nlo but you were stupid about electro engineering wasoma nlo but you were stupid about civil engineering Wasoman law, but you are stupid about the business administration. Wasoman law, where ya soman law na etasoma, mulina emufana ganira. Beba kutwale mulago, nanga atasoma usawo, totegeerao. Nasoma business. Beba kuteka mu business, totegeerao. Wasoman law, hata banteka mu law nyina we nkuchallenging kubanga amateka is general knowledge. Law is general knowledge. Abantu bangi baba challenging and baba wangula ngoli aina lawyer ngono taina. Law is general knowledge. Law somanya chiriao. Osaga it's a general knowledge. Nakati godfather njagala okkirize tukole bwe tuti. It's all about the facts. That's why bagamba. Musango oguli criminal. Buli bw'oguteka mu lawyer oba maso guluzinga 40%. Kubanga lawyer teyaliyo. Kikujjako kyokwewolereza gwe. Kwa gwe ina facts. Kati njagala okijja kunzi. Olwaleero nasoma.
business gwatagisoma bwe tudda mu business oyinza otegeera okunsinga naye bwe tugenda mu medical gwe yasoma lo nange yasoma business medically tuba basiru bwe tugenda mu construction engineering gwe yasoma lo nange yasoma business nkwebaza okwagala okutegeera ebintu omuntu yenna ayagala okuyiga no listen don't asobola okuyiga if you want a bright future don't front books. You look an idiot whenever you pose like a yasoma ngate woli tewetaaga bitabo omwana yayigira ku site ng'ogenze n'obwaloya bwo mu engineering department ngate yasoma akusinga emirundi 10. When we want our people to elevate from one step to another ebyokusoma birungi ng'oweerera abaana nebo omala oweerera abaana bagambe nti kati mumaze osoma. It is a course. It is a level. It is a good. It is a step. Mumulambo omuntu. Kati wano wetutuuse eyasoma naye atasoma tunoonya sente. Ate ekitu isaaweeki wano. Eyasoma n'atasoma ekitu isaaweeki wano. Personally speaking, I have challenged the lawyers in land issues in Mbawangula. Personally speaking, Bobo wakana tugenda mu court eruweru. Ngo challenging lawyers in land issues. Because we are arguing about reality and the lawyer has no reality. I have the reality. Kati abantu byoyogera tobitegera mu court they don't argue reality, they argue legal issues. Mu court legal issues not reality. Whether legal issues or what not, the law says is different about from reality. Nyinza obutakusobola kubanga nze sisobola kuwoggana, nyinza obutakusobola kumalako, atusiwakana kusinga. Njagala kubuulira abantu banna Uganda ekisinga okubeera ekikulu better for our country. N'okutegeera biri ebintu bibiri ebitafaanaganirako ddala. Ebitafaanaganirako ddala. Ebitafaanaganirako ddala. Nze bwe nali ntandika okukola, natandika kukola na kojja wange. Twali tukola sub-distribution department. Nga sub-distributor wa company gye bayita Kiboko. Ekola Eriyo, Pampa, Amanda Gadika Sero, obusenya bwa Naseti, sabuni ono w'obuwunga gwe bayita Eriyo, sabuni ono w'ebitole gwe bayita Safeguard, nga sub-distributor okuva e Nansana ku Lubigi mpaka Hoima. Nze yalimu wa senior 4. Nali nkola n'abadiguli babiri. Naye baabagoba nga balemereddwa ng'ate mbasinga obuyiiya n'okkola. Olwaleero muyagenda nakwongerako masters. Tafunanga yadde waabeera akyabeerera nawaabe ku myaka gye gy'alina. Okusoma n'okutegeera biri ebi. Ekisookera ddala ky'olina okumanya kimu. Tuyinza okukkiriza nti education system yaffe ey'e Uganda, by the way, okuviira ddala President Museveni lwe yajja, nayo yafa nnyo. Kubanga bodiraga ministry n'ogiteekamu abantu abatamanyi ngeri ki kusoma gye kuyinza kuyitamu mu process okutuuka omuntu lwafuna degree. Abali abatasobola kupulaninga nti kalikulamu yaffe erina okukwatagana ne demand ya country. Kiba kitegeeza bye mugenda okufuna mu ggwanga beba abaana basobola okuva mu education system gye tukozesa yaki. Education system gye tukozesa yaki. Bw'obadde okola submission y'onkulese lindako nange mmalirize abantu wansi abawuliriza bangi abaagala okuyiga education system ya Bungereza njagala tukkaanye education system ya colonial system okusobola okutufuula babbeega. That is why atasoma yiya mangu nnyo nti kankube buloka buli buloka ya nusu 3 eggweramu nusu 10 naye yasoma otambula n'omalako ebiseera n'emyaka engatto n'egw'olubege ng'onoonya mulimu bakusasula emitwalo 4. Emitwalo 4 buli nnaku oba ofuna omutwalo gumu. Omwana asala ebikajjo buli nnaku asavinga emitwalo 2. Ng'alidde ng'anywedde n'akola saving yeegi. Godfather, tukozesa colonial system, education colonial system gye yaleka. Naye colonial system bw'emala okugenda ye yatugamba tutunde agricultural institutes zonna ze baaleka. Ozimanyi bwe zaali mu nga institution ki Uganda yali eriwo ku lwa bulimi 87%.
buli wogenda awaali ze bayitanga Agricultural Institute zonna zagwa gende Soroti gende Mityana gende Kabale gende Mba tewali district ezenene ezaliwo etali muje bayitanga Agricultural Institute gendo zinonyerezeeko tu nyonyola nti omwana bwe yavanga either mu P7 oba senior form asobola ogenda mu technical school be batugamba nti tuzibeeko tusigaze zokka tuleme kwekwasa bafuzi b'amatwale abakulembeze tulina be batalina planning yensonga lwaki twetaaga abakulembeze abayina ideas ezikwatagana n'omutindo gw'eggwanga kati bwe zitambula kyova olaba ensi ezikulaakulana kati ebikwate bye mwogerako bye bisinze okubala bisa kati gwe tomanyi ekizibu kyolina kimu kyate tomanyi nti tomanyi ate toyagala bakuyigirize singa onookigwamu ojja kizuula eggwanga lyetaaga abantu abakulaningira nga bagala kubuuzaamu kibuuzo ne dimandi y'ensi bw'eba etambula ayagala okuwanga amasanzi gale gakoma ddyo kakati ekibuuzo kyange kiri nti bwebanga etambulira ku ekyo gwe kyogamba mukadde waffe ali mu kyalo eri kyatategeera ekyakataputa nga bwe mubyogedde ayambiddwa atya okubanga abitegeera kuba bye bifuga sisitemu mu nsi mwe tutambulira tuddemu bwenti mukadde waffe ali mu kyalo eri Nakaseke ali ekiboga ali Nakapiripiriti yensonga lwaki yaweerera omwana we era abazadde baba batuweeredde ebiseera ebisinga amanyi n'okutuuka ekiseera n'akugamba mbalira ssente zange mwana wange kubanga gwe wasoma n'olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe nga ffe abasomye okusobola okukola comparative gundi analysis ey'ensi endala ne policies ze baba baleese oba zisobola okukola ewaffe okutwala ensi mu maaso bwe tulaba nga tekisobola zitwala ne tugamba kiriwo ekisaanidde nze nteekerateekera n'okwanukula mukadde wange mu bikolwa mukadde wange tagenda kumanya nti amasanyalaze abamu tebalina n'amasanyalaze mu kyalo naye takimanyi nti amasanyalaze bwe gabeera ag'ebbeeyi ennene factories tezijja kubeerawo kusobola kuteekawo mirimu n'abaana be n'abazzukulu okufuna emirimu ekyo takimanyi naye nze nkimanyi yensonga lwaki nenkyogera nvayo nenkyogera kyova olaba nti abantu ababa balina bye bookeredde kati oyagala ogamba ow'ekitiibwa Kyagulanyi alina ndowooza buli kimu yandibadde asobola ogamba lwaki nnumirirwa bano abatalina naye olw'okubanga akimanyi nti eriyo abatasobola kuvaayo ne beeyogerera era kyekyantwala ku ssomero bwe mba nfunye platform nkyogere ate bwe mba nfunye obukulembeze nkole ekyo kyendowooza nti kyekisobola okubayamba oyo ye yandibadde omukulembeze naye bwe bw'otandika okuleeta ezo ebyamukulu gundi byempulidde Godfather byayogera mbu obukulembeze kulya that is nonsense oba toyogedde bintu bya kiibu oba toyogedde bintu biyamba ggwanga nkuwulidde ng'oyogera ku Uganda naye wetugenda mu statistics mbeera bw'ozogedde eza GDP bikoze bitya kikulaga mbu Uganda zimu ku nsi ezidevelopinga mu mangu ddala kuba wagenze noyogera ku gundi Uganda is not a failed country kuba olwaliro bakugamba according to IMF Uganda is a low middle income country that means Uganda is ate oli mukyamu abawuliriza kankuyambe oli musajja mukulu olina intaneti genda ogugolinge ekisooka sente zibabanja Uganda nawo ziri above the ceiling nti Uganda yandibadde osobola okubanga yeewola IMF kiriza Uganda okwewola up to 50% of its GDP naye kati eri mu 52% which is ekiteeka ensi mu nsi emmomboze ezibanjibwa ennyo ekyokubiri ngenda kuwa ekyokulabirako olina internet olina Google olwaleero GDP per capita wuliriza sooka owulirize kati njagala kusomesa nveeko Uganda is a low middle income country according to IMF, according to World Bank. Era Uganda bagirankinga okubanga mu nsi yonna ezimu ku nsi ezisinga okudevelopinga ekwata kifo kyakutaano kati simanyi oba gwe information ogijjawa ate n'ekirala ekintu ekidriving tono nnyo
enso nkuli nekirala GDP e Uganda tosobola katono nnyo nkuwulidde ng'oyogera ku mirimu nti gavumenti tejja kujja Imbo wange ku lupapula ate ekola emirimu ewe buli munnayuganda yenna emiliyoni 5 ez'Abanyarwanda kimbo wabiralamu Uganda ekintu Uganda olaba baba ne vision kati wawulira nga Uganda bw'erina vision 2040 ng'egenda kuleeta egenda kuzimba industrial parkers ezo z'owulira Museveni zagenda nga advertisinga industrial park Jinja industrial park Mbale nga zigenda ensi yonna yonna okutransforminga okudda mu oba first world oba second class economy ekidrivinga industrializing okubanga evudde ng'esobola okuproducinga ebintu byesobola okuexportinga mu nsi endala mu meeting Charles ekisooka eddoboozi lyo liri wansi nembadde njagala nzirimu ku bintu byoli mu kuddamu Pulezidenti Museveni gw'oyogerako amaze emyaka 40 mu buyinza kati lw'olowooza nti agenda ku industrializinga Uganda mu myaka gino egisembayo ye pulani gy'alina be serious emyaka 40 gy'amaze emulemye sente ez'okuggyako Museveni ebbanga lyonna lyabaddewo ensi tebagifulooza muyinza n'omuwa emyaka mulekerawo okusabiriza tuli kumusabiriza gende mukole kubakubiriza okukola musobole okwesobola n'amasobole g'abasajja bano bannyonnyole balina bye bannyonnyola wano Rama tategedde na kiri wazze na mulamu nze ensonga ennuma lwaki nsonda omukolo n'ekyagulanyi naze nsabiriza omukolo gwange naye ali mu kusabiriza mulekerawo okusabiriza mwagala Uganda famire zammwe ziri bubi nakumu abantu muli bubi temwagaliza temuyamba lwaki musabiriza bulijjo Uganda ekwata kifo kya mukaaga mu nsi ezikulaakulana naye mbadde njagala kutegeeza mmwe bannayuganda abaana abavubuka abali wano mwenna muli baana bato eggwanga lino muli baana bato eggwanga lino lyaffe ffenna nga bannayuganda twandyegombye eggwanga lyaffe okulitambulamu ng'olituuka mwolaba nga liringa ensi ze mutambuddemu abagenzeko e Kata abagenzeko e Dubai sagala geraageranya ku nsi nnene nti ngerageranya ku Amerika oba okomparinga Uganda ku Kata eyo Kata osobola okwogerera bino by'oyogera Kata osobola okuvumirirayo nga we muvumirira wano Kata baletuletinga enzaala y'abantu Kata tebaweza na miliyoni 5 z'abantu nakugambye eky'abantu nakugambye kijjewo tebaweza 5 million people mukulu gundi kati 5 million people resources mekaze balina resources zenkana kize balina njagala kutegeeza bwe walabo omuwalabu omu bwe yali abuuza tuwe ekyokulabirako ekya Nigeria kale Nigeria yemu ku nsi ezisinga obugagga mu Africa erina abantu emiliyoni 10,203 as of now Nigeria Dubai erina resources ezisinga Godfather bade nakyo njagala okubuuzako katono nnyo kikyandese wano waggulu kulansizaakosebo kansubira oli bulungi kakati njagala nnyo bannange bannayuganda tuleme kulowooza bannayuganda nti bonna we bali kyonna kyekiri bali okke na buli kimu mbadde wansi wano Godfather nempulira nga mwogera ku ddembe eriri eringi Uganda tukkiriza Uganda erimu eddembe era nga kyekimu kutuviiriddeko n'ensi yaffe okubanga eri mu mbeera bw'ekyo eddembe lyayitirira obungi naye Godfather okugera ku makya omusajja awulirizibwa abantu bonna abasuubira okuba nti ogenda kubagamba ebintu ebibongerayo n'ovaamu statement egamba nti Uganda eri bulungi nnyo kubanga osobola okusanga abatembeeyi ku nguudo ebitali mu nsi ndala Godfather tewali muntu yenyumiriza mu kuba mutembeeyi abaana bali ku nguudo olw'ensonga emisolo egyaleegebwa e Uganda akaduuka alina bizinensi yakakadde alina okusasula landiroodi amasanyalaze bamutola okola bizinesi katono nnyo Godfather ani byoyogera bya bulijjo kali sigana Martha, nina ekibuzo kye mbuuza
obaddeko mu nsi etali Uganda omanyiko emisolo gyayo we giyimiridde. Ali abweru Lindako mwava alina pulaani mmalirize kye mbadde njogera. Lindako mmalirize kye mbadde njogera mbadde nsaba mundeke mmalirize. Mbadde nkyala naye temunkuba. Godfather nkyayogera katono nnyo. Nkyayogera katono nnyo. Godfather ekibuzo kye mumbuuza mumbaddeko mu nsi ezirina emisolo bantu bonna bawa emisolo. Naye ensi zaabwe ziwa omusolo bateekawo bakunjawo emirimu bakunjizawo bannansi emirimu nti ne Kadaama obukadaama atandikira mu miliyoni okusasulwa omusaala. Ekitali Uganda Munnayuganda akola mu kiyumba ky'Uganda asasulwa ono muwala nga mujega nnyo. Bagambirira nina kyakola ogamba omuntu Uganda atembeya nti alina kuba comfortable nti Uganda erimu eddembe kyeryo. Olowooza waliwo atagala kubeera mu dduuka. Obeera mu kaduuka kalina ssente entono. Ssente entono kwolina okusasula omusolo, kwolina okusasula landlord, amasannyalaze ga bbeeyi. Masa. Nsi ki gye bamanyi esinga okubanga esasuza omusolo mungi. Nina kyenjagala okumanya. Nina kyenjagala okumanya Godfather. Wano ngenda kuba mungu muwulire percentage yingana ki? Wulira Kisembo. Wulira Masa njagala ompeeyo ensi emu nga teyina ba representative mu Bakadame Saudi oba Dubai mu nsi za Arab Emirates. Byogerako bimanyiga n'Abamerika gye bali bakola bwakadaama. Tanzania terina bakadaama. Tanzania terina okusasulwa akola mwezi osinna wakanya ku kyakadaama kubeera mu nsi. No, ekyabakadaama yaleeta Omutanzania ng'ali mu nsi z'Abawarabu akuba kyeyo. Yaleeta Omutanzania ng'ali mu nsi olaba ne mu Amerika okunoonya Omutanzania okuba. Waliwo ensi eziri Abannayuganda basatu bagulwa ssente bweziti ekitali mu nsi ndala. Mwe kye muyita ekyemirembe gavumenti kyenjagala ono omwami ategeere ono omwami ono wa OAP bw'oyogera ku Kadaama oyogera ku sector of work abantu gye bakoleramu. Kati teri mu America aveeri nga jje kimuleese yingira kati musiramu sirika tulabye bangi. Kati kankubulire ebigambo bino musiramu. Kati mwe abalowooza nti Kadaama si mulimu. Njagala mbabuuze. Masa waliwo ensi ze mugeraageranya ne Uganda nga bo batta omukago n'abazungu nti Tanzania ojja kwewuunya lwaki Kenya ekulaakulana osinga Uganda nga Kenya bakkiriza ebisiyaga mu nsi yaabwe. Uganda nga wotakkiriza bisiyaga tebagenda bakulaakulana. Otunuulira bizibu biri mu Kenya by'abazungu. Kenya erina support ebintu ebifunira ku layisi. Yefuna assignments ku layisi. Uganda terina Godfather kugamba Munnayuganda nti okubeera ku luguudo okutembeeya nti eddembe Uganda lyerina. Ddembe ky'okubeera ku luguudo okutembeeya ng'amaduuka gye galina olw'okuba tebasobola kugaafooda. Nedda. Nina kyenjagala tutegeere Godfather. Nina kyenjagala abantu bano bategeere nti gavumenti okukola omukago n'ensi z'Abawarabu okunoonyeza abawala emirimu employment opportunity bawala bameka bakyusizza obulamu bwabwe nga bayise emirimu kikeejo bameka baali badde bava ebusoga balinnya ennyonyi okimanyi nti n'abamu mu families yofuna chance okufuluma abamu kwe kutuuka ne Kampala nga bayita mu buyisi genda ku airport nga baveeyo wansi omanyi abantu bameka bakyusizza obulamu nagwe mwima gwe nedda kiri bwe kiti tukole bwe tuti tukole bwe tuti bwe Kimbowa simanyi gwe Kimbowa eyo yembeera gye wandiyagadde mwenyo kakoleremu oba muganda wo ausigalo wafuna sente mmeka ausigalo wo muwa sente mmeka ausigalo wo wako muwa sente mmeka nze sirina nga tolina na muntu gw'okozesa sirika tolina magezi tolina na muntu gw'osobola kukozesa waka wo tosobola na kukozesa muntu nsina ausigalo gwewo teri mirimu
wobo omye n'omuntu okuli kakati wulira omuntu alowoleza mukozesa baawusigala bakozesezza nina abakozi bakola mu law firm yange sirina abakozi bakola waka nti house girl how law firm terimu bakozi kati mukyala wange akola eki law firm tebamu bakozi naye nze kyenjagala Kimbo wa ne Godfather partners yero famu yawo walugambye oli bweru oliro yawe bweru nakugambye ndi bweru nakugambye ndi bweru nakyogedde ddi lo famu yabagiyita batya yakiro gira mu video ne bwe nagira mu video si kyekikulu ebigambo byenjogera byobotwala bannayuganda njagala mutegeera ekintu kimu Godfather we twavudde yenjogera gye wabadde oyogeramu nti olw'okubanga ensi kati weeri buli muntu alina kwefaako kweyiiya njagala kutegeeza bannayuganda nti ensi bwe zito si bwe zitambula ekituteesaawo gavumenti ne tuteekamu n'abakulembeze be tusasula kwe kubanga balina okupulaaninga ekyo bakiyita pooling resources nti olw'okuba tetusobola kwekolera luguudo bantu kinoomu tetusobola kwezimbira ddwaliro tetusobola kweteeramu ddagala tuteekawo gavumenti n'etandika okukola ebintu ebyo ku lwaffe ne tubasasula kati gavumenti bweremererwa nebanga enguudo tesobola zizimba amalwaliro tegazimbye tetaddeemu ddagala tutuuka ekiseera nga tulina obuvunaanyizibwa okukyusa obukulembeze obwo okukyusa obukulembeze kiri mu mateeka mu constitution 25 twadda mu bibiina by'obufuzi naye kati musango okukusanga ng'owagira nuupu ne bakukwata ne bakusiba musango kigwobozizza oba tolina musango gw'ozizza n'olw'okuba bali mu buyinza kwagala kulya kye tugamba kimu ensi yaffe tugyagala buli omu yandiyagadde okweyagalira mu nsi ye tewali mwana ali mu bakadaama ddala gw'oyinza kugamba nti nkuwa emitwalo 800 ng'abadde afuna bwaka miliyoni Saudi Arabia n'atadda Uganda yandiyagadde okudda naye Uganda teri mirimu ani ayina ogicreatinga mpulira n'abasajja abayivu ne bajja ku university wano ng'abaana bagraduatinga ne babagamba nti you have to be job creators system gye mwateekawo eya curriculum gye musomesa ku university producing aba job creators Mukulu Kimbo kyokka nga nabo bali mu myaka 6 tebaagala kulitaya 7-8 they don't want to retire. Mukulu Kimbo katono nnyo nze nkola analysis ku bintu byenjogera simala gaveri nenjogera fanga abamu bamala gakola wano mu nsi z'abawalabu munnayuganda yakyasinza okufuna salala omutono why tebalina abalwanirira tewali tteeka libatwala babakozesa where even not necessary ova Uganda ng'osayininze job offer later ng'erimu amateeka naye tewali agagoberera kubanga omunnayuganda amanyi tewali agenda kukulwanirira kyokka obusente obutono bwe bafuna ne bagattako okubutema emisolo emiyitirivu ng'abantu ensi endala buli amateeka gonna gagobererwa gwe n'okeera ku makya n'oŋŋamba nti that is comfortable eddembe lingi nnyo emirembe gisusse bannayuganda bali bulungi nowa example nti omunnayuganda ali ku luguudo atembeeya ali fayini kubanga mu nsi endala tebakkirizayo n'abatembeeyi Museveni abawadde eddembe tukkiriza eddembe lingi naye eryonoonye Uganda olw'emisolo egiwanikirwa olw'embeera amaduuka ebbeeyi gye galiko kubanga landlord alina okusasula omusolo ogw'ennyumba ye gye yeezimbira ku ssente ze atunda akaduuka alina okusasula omusolo ogw'akaduuka ke yeetandikirawo alina okusasula omusolo ku masannyalaze alina okusasula rent n'afundikira nga n'akaduuka temusobola kuvaamu ezo ssente z'alina kusasula every month n'afundikira nga akaduuka kamulemeredde nadda ku luguudo n'atandika okugabagana ne state council gwe n'oliyita eddembe gavumenti yegabyabo ensendala tiziwa misolo ensendala tiziwa misolo njagala kubuuza gwe nnyabo ensendala tiziwa misolo waliwo ebintu ebimu bye tulina okulowoozaako kuba waliwo eyagambye nti abatanzania tebakuba kyeyo kambeeko kyenkugamba gwe weebuuze lwaki abasomali abaethiopia baweebwa obuyambi ffe ne tutaweebwa ebiseera ebisinga nga tonnayogera weebuuze lwaki abatanzania tebakuba kyeyo abanakenya oba nti tebakuba kyeyo sooka okirowoozeeko ffe abafirika ffenna wadde mulowooza twafuna independence ne South Africa yonna nti baagifuna abamu bakyategeerebwa abazungu abo abatanzania babaako n'emikago gye batta n'abazungu abo
nga bwe banaleeta ebisiyaga ne bagamba nti tuleese omukago gw'ebisiyaga mugukkirize mu nsi yammwe. Pulezidenti oyo wagaana ebisiyaga wabaawo ebintu bye babatemako nga ffe bwe bagaana ebisiyaga mwalaba eddagala lya kansa baalitutemako. Kugaana bintu by'abazungu ebimu n'owulira nti Tanzania bba eddagala lya kansa lingi nnyo kitegeeza ensi ezimu ez'Abafirika zikyafugibwa abazungu. N'owulira nti eddagala lya sirimu balitumye. Gwe n'oleeta endowooza yo n'ogamba Uganda kino tetukirina zino ensi zirina kino, gwe n'otalowooza lwaki zino ensi zirina ebintu webiti ne webiti ffe tetubirina. Nti ensi ezimu ez'Abafirika zakkiriza ebisiyaga. Nze ndi mu Kenya abakazi batambula ne bakazi bannaabwe. Mukazi ayambala nga musajja ku street nga tekirimu nansonyi kwana mukazi munne, naye ate Uganda tekiriiyo twakikuba. Kati gwe teweebuuza lwaki Kenya enkulaakulana yaayo y'amaanyi era nga balina ebintu bingi nnyo bye baba facilitatingira lwakuba nti bakkiriza ebisiyaga ffe ne tubigaana ebimu ne babitumba. Kulembeze wakkiriza ebisiyaga nga mugamba wuyo aleese abazungu boonoona ensi yaffe, naye ate wabikkiriza ne tubaako bye tufuna kwegamba mwe bintu bye mwogera temubitegeera. Ekyokubiri, Kenya ebizimbe ebisingamu gye mwegomba n'enguudo ezizimbiddwa. Sooka olindeko. Ekyokubiri, Kenya gye ndimu kati saawa zino Kenya erina ebizimbe ebisinga ebya Uganda. Kenya saawa zino eyagala bbanga South Africa. Ebizimbe ebizimbibwa by'abazungu kinnoomu. Mu Kenya kizibu okulaba ebizimbe ebirimu oba ebyabannansi biringa 2-3. Ebizimbe ebisinga by'abazungu. Naye kati ojja kulaba wali ekizimbe Hanifa Towers, simanyanga Nakayemba, simanya Towers, Mutaasa Kafeero nga byammwe bannansi. Naye mu Kenya ebizimbe ebisinga ettaka lya gavumenti olina kola lizi. Kitegeeza gavumenti ewadde obuyinza abazungu bazimbe mu nsi yaabwe. Zi 5-star hotels zolaba z'abazungu. Naye ojja laba 4 points nga bakugamba ya munnayuganda bwati ne bwati. And I think ebizimbe ebisinga mu Uganda ndowooza abazungu ababi owuninga batono nnyo, naye Kenya ebizimbe ebisinga 99% si byabannansi, byabazungu be bali mu kubizimba n'enguudo. Ezo zonna bridges zemulaba zonna z'abazungu. Ekirala Kenya mulimu enguudo ze basasulira. Kuba kati gye ndi mulimu enguudo nga balusasulira. Bannange ebiseera ebisinga mukole ku research temumala kwogera. Olumundi basasulira era ndumanyi. Kati ate lwaki okuba Uganda nti olwaffe tulusasulira ng'ate ne Kenya balina oluguudo lwe basasulira. Inidhati nga n'oluguudo lwo lw'abazungu tirwa gavumenti si yerukoze by'abazungu. Kankulage ekirindako kankulage lindako nkulage nze byange nzija na bujulizi kankulage. Kenya bazimba ebizimbe buli lukya, ebyo si byabannansi by'abazungu, zizo bazisitula. Zi 4 points zonna z'abazungu biibyo ndowooza obiraba byonna si byabannansi by'abazungu biibyo, ne kino kyendiko si kya munnansi ky'abazungu biibyo. Nemwe bizimbe byammwe bana abasajja ensi yabwe bo bagitunda, mmwe muli okwammwe kwolina n'obuyinza ng'osobola ozimba hoteero ku ttaka lyo mu kyapa nga kiri mmanyago ensi gy'olimu ng'osobola. Naye wano Munnakenya naye kimuzibuwalira ozimba ekizimbe ekinene naye nga gw'osobola okizimba. Eno ensi bagitunda dda. Golooza lwaki bannansi beekalakaasa buli lukya? Enguudo balina, ebizimbe balina, naye ate tebabi owuninga bo nga bannansi. Tebabi owuninga bo nga bannansi by'abazungu nga wolaba South Africa. Kati oli awo mbwate Uganda lwaki tetulina kino? Bano balina kino. Bano balimu abazungu, omukono gw'abazungu ffe we tuguleeta nga mugamba nti ate Museveni ensi yagiguza abazungu. Nenga ne Kenya we kiri. Ekenya osanga ekizimbe Buyemba Plaza n'osanga simanyanga Karimu Mall, simanyanga Kyagulanyi Plaza. Uganda ng'ebizimbe by'amaanyi Hanifa Towers, Mutaasa Kafeero, Jesco Plaza bakugamba munnayuganda kirumira gundi ne gundi. Mu Kenya kizibu kisanga ebizimbe by'abazungu bagala gikolanga South Africa. Kati nno kyoba olina omanya Uganda osobola okuowuninga ettaka, mu Kenya tekisoboka. Naye ate omugwira asobola okujja n'ali owuningira ddala nga gwa omunnansi tolirinaamu. Muno mubazibu wano okuba n'ettaka myaka 7 ate ng'oli mugagga nnyo. Ne kati nze Rama mu Uganda nina poloti yange ku myaka emeka, naye wano okuba ne poloti
ng'eri mmanyago olina kuba mugagga ng'olina myaka 7 mu Uganda bameka ba owning amapoloti wano munnange siwe kiri kinoonyereze mu Kenya toba na ttaka oba kuliizi Rama kale olaba ekintu kye mwogerako ekyokuwanga Rama aleme kusooka kutulimba njagala tugende mu Land Act ye Kenya tulabe ownership ya land ereeta tuleme kungogera bintu nga tumala googera kati nse gyendi nkugambye research namukoze oli kiveeko n'amateeka googera kirala tetwagala kulimba ati kati oli mu nsi ki taata oli mu nsi ki oli Uganda kati janguko mu Kenya muganda wange birabo oleme byogerako nga toliyo development ya Kenya tiyatandise ggulo era mpulidde weekwasa amateeka g'ebisiyaga oba ki ebisiyaga bitandise ebbanga lino Kenya ebadde developing okuviira ddala mu myaka gy'ekinaana n'okutuusa ku ssaawa ya leero economy ya Kenya okuba olwe twatandika okuwulira East Africa nga yeesinga obunene ku East African countries nga zikyalina 3 ne bw'ogenda East African community bwe yali edissolvinga Kenya era yasigala yerina advantage n'olwekyo development yaabwe tosobola gigeraageranya ku nsi ebbiri ezisigadde Uganda ne Tanzania so bannange totegedde kyenjogedde development eri mu Kenya y'amaanyi naye ng'ate advantage gye tulina ndala nnyo nabo gye balina ndala nnyo Kenya developinga naye ku bazungu manyi g'abazungu wuliriza asooka olindeko nkumalirize Kenya developinga ku manyi g'abazungu Kenya nga yensi developinga ku sente zaayo bazungu n'enguudo abazungu be bazizimba ebizimbe bazungu be babizimba yawule nagambye before nga tonna comparing Uganda na Kenya tunuulire emikago Kenya gye yatta n'abazungu otunuulire emikago Uganda gye yatta n'abazungu baleeta etteeka ly'ebisiyaga mu Uganda mu 7 n'alikuba ne batujjako eddagala lya kansa saawa zino okufuna eddagala lya kansa otaba na miliyoni 2 tolifuna ne batujjako obuyambi bw'eddagala lya HIV Kenya bakkiriza ebisiyaga kati before nga tonna comparinga Kenya na Uganda tunuulire omukago gwe batta wakati w'abazungu kife twagoba ebisiyaga bannakenya babikkiriza abannakenya babikkiriza Trump bwe yajja mu buyinza yasuspendinga foreign aid zonna UNDP programu zayo mu Africa zonna liyale ne mu nsi ye inside na suspendinga Kenya inclusive okitegeera kakati byoyogerako etusafalinze ne Kenya yabisafalinze development zoli mu kwogera keza sente za suspend kakati kyeki lwaki abannakenya beekalakaasa nga mwe temwekalakaasa soko uwulirize byeyogera tobimanyi muzeyi Kimbo obadde ku nsi okumala emyaka ki 223 wali mu nsi muzeeyi lwe yateekako omukono ku tteeka ly'ebisiyaga wali mu Uganda kyekyagwa ku Uganda nga muzeeyi amaze okuteekako omukono ku tteeka ly'ebisiyaga by the way kino kankikubuulire abantu abamu mulowooza bwe bateeka etteeka ku biteeka ly'ebisiyaga teryaffectinga na funding ya Uganda nene omanye ekyasinga okwaffectinga funding ya Uganda nene Uganda IMF ya suspendinga loans zewa Uganda olw'okubanga Uganda yali eyisiza mu kwewola siringi y'okwewola eya 50% ya GDP yayo yeri mu 51 era yazzemu okukikola kati mu guno omwaka lwe bajjeeko ne bagamba bagenda kuddamu babawole wadde bayisizaamu nnyo oluvannyuma lwa gavumenti okuba ebintu byekola naye ng'ekyamazima kiri nti Uganda yayise ebbanja lyayo yeyina okwewola erya GDP ceiling IMF negigamba nedda tusobola kweyongera kukola ye guidelines zetukuwa okitegeera yemu ku nsonga kati ebisiyaga Kimbo njagala ombulire ebizimbe bimeka mu Kampala nga by'abazungu nedda sokolinde anti obuzibu tugenda ne twogera ne bannamasaka Kimbo njagala ombulire ebizimbe bimeka mu Kampala nga by'abazungu bibalire kati katukole bwe tuti oli Kenya olw'okuba gwe ebizimbe obirabako amannya tomanyi bannannyini byo kati sirika nkugambye njagala ondage ebizimbe mu Kampala nga byabagwira nga biwera 5 oba 10 mu Kampala katusokere ku Haya Hotel
So today ku Lubowa gundi Lubowa hospital atenga bidi na kutaka ya government Bowa hotel to Kingdom hotel byonna byonna nenga taka ya government na ye Kenya bobozi bekizimbe takolye gulira gwe investor government siye kuwa etaka ya Kenya lili owned ya public ne lili private era bobo ya webale nnyo government ya Kenya yesalawo kuwetaka naye ate nerima munnansi neriwo omugwira naye ate mu Uganda government tulina Buganda Land Board okukkiriza okwapproving ebyapa byo byonna nti biramu nekukolera ekyapa naye ate mu Kenya kizibu nakugambye nti mu Kenya okuowuninga ettaka olina bba myaka 7 n'ekirala ng'oli mugagga Kenya omugagga yaba n'ettaka ng'oli foreigner gundi Kenya n'omunnansi mu Kenya taowuninga ttaka n'omunnansi mu Kenya taowuninga ttaka kiba kizibu okugyako ng'oli mugagga ate ng'oli myaka 7 era mu Kenya kizibu olaba omuvubuka n'akugamba nti nze nina ettaka lyange mu mannya gange okugyako ng'ali ku liisi naye mu Uganda owuninga ettaka ne woba mwana wa myaka emeka balikuwa n'ate mu Kenya si wekiri wagamba olimba oli Uganda ndi Kenya nze nakoze dda lisaaki wange nawe jangu omukole olabe biki by'oyogera kati gavumenti ya Kenya weebanga esobola okuwa omugwira ettaka ate n'erima munnansi ate awo mba sibitegera nga ne mu Uganda munnansi balikuwa genda mu Buganda boarding olina omwana ow'emyaka 2 olaba bata owning ettaka mu Uganda kati awo makulu kyolwa kale ffe yabawe ettaka ery'obwerere nye naffe tuwadde akisese ku ttaka ate mu Kenya si wekiri Kenya si wekiri jangu okole research kati owulidde abiyise ebibozi bya street ndi mu Kenya ali Masaka ndi mu Kenya ali Masaka yalyanga abiyise bya street nga kusenga tukangawo anti oli Kenya lwaki kugamba kyo na kuboda tatukangawo kyobola bannakambye tukayana n'abantu nga bava mayugwe ava mu butabike ebisimanya byetwogera kati njagala nkulage nti mu Uganda tulina emirembe gyaffe kuba mu Uganda omuntu asobola okuowuninga ettaka lye ekyokubiri emirembe mu Uganda omuntu asobola okukola business nga talina na license mu Uganda naye ate ensi ezisinga tosobola kukola business nga tolina license license kitegeeza bisolo nga tolina license ogiyita nkulaakulana ate eryo ly'eddembe lye tulina lwaki we babatera kamera ku nguudo nga kiyamba okutafuna bulenge mwaka Museveni n'abijjawo tolaba nti enkulaakulana mwe mugikuba babatera kamera ku nguudo ayagala kutuba naye nga kiyamba mmwe mwekikimwagala buli kiri kyonna mukiteeka ku nsi yammwe do you know where Ugandans don't develop kubanga mweke nyini mwenyooma ekirungi ekiri ewammwe ne mukikuba kati bw'oba ogamba nti Saudi esinga Uganda gende Saudi ye lwaki ogende Saudi still osiba ojonkera Uganda mu buli kirungi ekiri ewammwe mukikuba bintu bingi bikolebwa mu Uganda temubiraga tulina enguudo ennungi mu Uganda temuziraga babakolera fulani ebyokumpi n'alena moto temugiraga Museveni akoze amakolero awadde abantu ebyalaani mu industrial parks temubiraga wabula mulaga bya kisirusiru naye kino njagala nkibabuulire ne bannakenya bali ku nguudo basabiriza gende Saudi Arabia Makka waliwo abasabiriza nga basaudi Black Saudi gende Jaradiya olabe ebifo ebibi genda ke Jaradiya Saudi abaliyo mu njulira abali Jaradiya nga n'ebifo ebimu mu Uganda bisiisa Jaradiya okumirira bannange tusiime kye tulina bifo nga tulina kolima mwe eva kimu muba mukolima ekyokubiri teri ishizolinga nga weremerere kati gwe kimbo nkubuuza ogenda kulwanirira otya omuntu avuga Range Rover Sport ng'otambuza bigere kyenje esooka kugwa omunaku kyenje sosobola kugula wadde oyindasiri ebitaano olwanirira omusajja asimbye 4 points gwe weewunuulire nze nenkana ntya okulwanirira abali obulungi oli bubi olwanirira bali bulungi kyenje esooke kugwe tolina kyakulya ate olwanirira bya KFC tolina kyakulya ate olwanirira bya Pizza
buladi weefeeko gwenga bwotuwanirira kati gwekimbo watambuza ebigere omuliro kya bbeeyi y'amafuta nga nzagagula igwe gwatambuza ebigere omuliro kya bbeeyi nga nzagabino ebintu sagala musiruwaze bannayuganda ekibira munnayuganda yenna kwekolerera mugende mwekolerera va mu Uganda ogenda mwekolerera batekuwadde emirembe mbulirayo mulekerawo okuswaza ensi yaffe gwoba twayagala Uganda kifulume tebyatase Museveni yabaweya kati mufulume mugende kudisikasinga naffe ng'oli mwavu kati buladi nze okudisikasinga nange oba tolina kisumuluzo kya mmotoka tuyogera nange kuba oli munaku kunze genda okole kati ogenda kuwakabula kinga n'akasawo ka semiti tomanyi bbeeyi yaako opangisa osula mu nzigo olwanirira nze yazimba ennyumba yange genda ogende onwanirire nze sikkiriza mulema kunnwanirira naawe sisobola kukkiriza mulema kunnwanirira sooka weerwanirire weefeeko then naawe otandike okwogera abasajja basiiba mu mabaala Uganda tulina emirembe munnayuganda yayingira mu bbaala ssaawa 4 za kiro ne bukeera n'enkya n'addayo mirembe ki egisinga ekyo bazungu bakolera ku ttaimu muzungu kyasula musula ate mujja wane mukaabirira kulimba abantu bangalire mu Kenya oli ano oli mu kulimba awogana kubanga ali Kenya olaba bali mu America ogenda kuyigiriza bannayuganda okugjako bakubiriza okukola lokesheni yeridda wasakata n'obudde bwoli mu kwasamirira genda okolere watasobola nakula mazima guys mugenda mukole mukuyawula amasimu
ziyingira mu kibiina sente ezo ziddawa sente zijjawo ezakati miliyoni 35 ate nga sente ezo bazigula akantu bagenda kuyimirira tebazigula mabega wabula muzigula mugenda mu kampeyini miliyoni 35 ezisaawa zemutunda mu kaka kubanga mwati wannamukoola nga bagabalususu balina bana muti wannamukoola miliyoni 35 ezo sente muzisaawa akakakakakadde buli mwezi abak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 
kasaawa kibiina kyammwe mulitunda ne district akasinga kasasula license mutunda ndika mutunda omwoleka ezo zonna mu kasaawa mutunda endeka biiki mulina ebizimbe kwegambera byaffe mwagambera mukamule kyakulani kwatakwabwabwabona nezebisiyaga from various entities. Every year.
twalwalese n'omugobo bw'enguzi buzimwanga. We are looking for that into loop. Mwavu. Looking for
Why don't you think beyond? Why don't you think beyond? Uliriza bwe tuba twogera tagala simanyi buyifubwo nekimanyi musanvu babadde bafuna buli omu mwaka nga bamutera bukadde 75 akaunti ya Nuupu bakakubuuza emyaka 5 buli mubaka wa palamenti omubaka wa palamenti afuna kadi amala kusasula sente ndikiriza nti omusajja watu zambala zinjo mukasa yatusatuse ne ku entunde ennyumba ye anoonya obukadde okufuna ddiyali ya Nuupu evidence okunyuna omuntu wa wansi kyekisakisa Kyagulanyi sente kunoonya campaign Kyagulanyi sente zeyajja mu 2022 yajja mu documentary ziriwa kuba yafuna bilioni 6 ez'oloola bilioni sente ziriwa zeyajja mu documentary tezisobola kavalinga kizibu kino leero nze mbadde manyi nti engeri yajja n'amaanyi actually ayina no capability efuuka president nze mbadde manyi buli kyalo kira guno omwaka ayina bamemba b'ekyalo bachairpersons emitwalo 32 simanyi nti oba gyekiri kineewuunyisiza nnyo Kevin kino kyetuliko yakwesanganga gwe musiru buuza lwaki balina emotoka 6 ku kitebe enjala yagenda buli kyalo buli kyalo representative buli kyalo ekyo kikulaga nti buli kyalo kirinako omuntu agimanyi mwempayo buli kyalo mpayo bujulizi buli kyalo mulinako chairman w'ekyalo owa Nuupu ezegaali ez'emotoka zammwe muzijjayo nga ensonga yange temugitegeere ensonga yange si ya price ensonga yange eri ku outreach osobola otya emotoka zikuba ku bantu
NRM ku ssente zaayo era teyagula chairman wa kyalo genda kubuli ku kyalo genda ku kyalo